Gyako Akawuuwo. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangiriza okwongezaayo okulondebwa kw'abassentebe b'ebyalo okwalina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 abavuganya bazzenga boogera ebisongovu ekiwaliriza abeeruzira nga bakulembeddwamu kansala w'omuluka guno okusaba akakiiko kano kateekewo okulonda kuno bunnambiro kisobole okubataasa ku mize emibi egiri mu byalo. Tuba tukolera wamu naddala ku nsonga ya security, tuba tulwanyisa okukuba obutayimbwa, obubbi, obutemu, n'okusomesa abavubuka banoonyeza emirimu, n'okubasomesa okubalaga nti bw'okola. Kajobi Wiringitoni ng'ono kansala atwala omuluka gw'eruzira agamba nti obujama okusukka mu bantu okusinga kiva ku bukiiko obulina okukulemberamu abantu okuba nga bwasaanawo dda olwo ne wabulawo omuntu yenna ayinza okubakubiriza abatuuze okweyonja awamu n'okukola bulungi bwansi. Okuweereza kati nga ku mobilization kati ng'olunaku luno olwaleero abeerusise nga babadde nga balondebwa omulimu gwandibadde mulungi. Charles Kweyinda ng'ono ssentebe w'omuluka gw'eruzira agamba nti olw'okuba nga si gwe gusose gavumenti okuyinzayo okulonda kuno tekibamaze mu maanyi wabula kibongedde embavu kwongera kwenyweza nga bamatiza abalonzi okubayiira obululu ekunaabeererawo kwonna. Ekyokwongezayo okulonda tujja kulinda ffe tetugaana ate era si gwe mulundi ogusoose. Ndowooza twasembayo okulonda LC1 ne LC2 mu mwaka gwa 2021. Wakati mu kukola bulungi bwansi ono wabaddewo abatuuze abavuddeyo ne balumiriza bannaabwe okumansamansa kasasiro mu myala kyokka ne batafaayo kwetanira kulongoosa ne basaba abakulembeze baabwe okubakwatako n'omukono ogw'ekyuma. Gasiya yena ne bayiwa okuva eri mukomera n'akulukuta wano ffe tuwolongoosa buli kiseera bwe bayita okubyera tebakkiriza bayomba buyombi batuvuma buvumi bavuddeyo. Dungu Muhammadi ng'ono mwami wa Ssaabasajja atwala omuluka guno agamba nti okuva KCCA lwe yatandika okukola ebikwekweto ng'ekwata abaleetanga kasasiro ku kkubo ebimotoka ebyamujjanga kakana abantu bamusuulayo buli wabasanze ekiviiriddeko obuligo okweyongera. Emukuŋŋaanya olw'ensonga nti abantu abamu baali kasasiro bamutwala ku skips sitekansi yaleetaddewo naye skips sitekansi yazijjawo n'olwekyo bamukuŋŋaanyiza bbali w'amakubo ate nga muzibu bwe tufuna waliwo abamu abakulu mu sitekansi bakwata abantu abo baali badde baleeta kasasiro ku makubo kati oli kyasalawo waabasobodde omuzika wamuzika. Mukiibi Samuel Okebo yakusakidde eggulya lino ku lwa ABS Television.